Luza, it's a celebration of Uganda at 60 years. It's a celebration of music, arts, culture, dance, and everything that's creative. It's going to be taking place from October 7th to 9th at the Lugogo Cricket Oval. Excuse me. Are we good? Should we do this? Kenya. There will be a huge lineup of all the top acts from back in the day to current acts. We have legends like Ragga Dee, Maddox Semantiba, who are going to be there doing proper like live band sets. We have a lot of other artists as well. It's going to be quite the celebration, and we want to encourage everybody to book that weekend off because it's going to be the greatest celebration ever in the history of Uganda. Okay, when you talk about this event, it seems to be like Nyege Nyege stuff because they also bring artists from different countries, and it's done the same way you guys are doing it. It's actually very different from Nyege Nyege. As you guys know, I'm also a part of Nyege Nyege. Nyege Nyege is a destination festival that happens in Jinja. It's a festival that's mainly for it's an international music festival, right? Where it features many people from outside, and it's something very different. This is a city festival happening here right in the heart of Kampala, Afropalooza, and it features almost more than 60 Ugandan artists. It's a little bit different than Nyege Nyege because that's a destination festival and this is a city festival. And also this one is about celebrating independence. It's Independence Weekend. So they're quite different, but yet they're both festivals. Okay. Yes, yeah. When you talk about the event, its own name, it's the Independence Day, but you're bringing out some other artists from different countries. Yes, we're bringing some other guest artists. They're guest artists. They're going to be here. We're trying to promote tourism through this festival, and every year we're going to be bringing in international artists for this festival as well. But we also want to make sure that our Ugandan artists headline the festival, and that's one of the main things of the festival. Okay, people who made ask, are you going to be rewarding something at the park? Sorry? Are you going to give rewards? Are we going to be rewarding people? Yeah. It's not really an award show. It's more of a celebration. So it's about people coming to celebrate 60 years and celebrating culture. Yeah. The Ragga Dee press conference. It's on. Setups are on. Everything has been cleared. I think you guys must have seen the tweets and the press release that came out from the government. We've been cleared to go ahead, and it's going to be a great time. And people should come through. All roads lead to Itanda Falls. This Thursday up to Sunday. It's again going to be an amazing thing. So, did it affect you in any way? I mean, of course, it affected us in some ways. Financially? Financially, a little bit, but also, it was just a little bit of a setback because sometimes when you're supposed to be on site setting up, you're doing other things, but we'll be okay. We have our teams on ground. Everything set up is going well. We got a lot of publicity was made through the event, so I feel like it's become almost bigger than ever. Every year, Nyege Nyege grows and becomes bigger and bigger and bigger. And we're just happy to put it on again. It's going to be a great festival, and we're looking forward to having two festivals back to back. I don't think that's ever been done in Uganda before, and we're just excited for. How true is it that about Nyege Nyege there's a lot of more fun things taking place? I mean, most things are there's a lot of misinformation about the festival. There's a lot of allegations that get made about the festival, but there's never really been any evidence or anything produced about that. It's just misperceptions and misinformation. We just encourage people to come and enjoy. Nyege Nyege is an experience. It's a when you go there, it's like a fairy tale experience. It's like nothing you've ever seen before. We've set up like almost like a city at Itanda Falls, a mini city. It's going to be an amazing time. You got to come and see it for yourself. For everybody that doesn't know what happens there, that means you've not been to the festival. Everyone that's been to the festival will always tell you it's one of the greatest events they've ever been to. Okay. And we'll continue to do our best with it. And as people come and witness the festival and enjoy the festival more, they'll learn more about the festival, and hopefully in years to come, these types of scenarios that we've been having with the last few editions won't happen. We are going to work super closely with the government, with the Uganda police,
and all the guidelines that we've been given. We've always done that. We did that in 2018, we've done it in 2019, and we shall do it again in 2022. We just want to bring the best that Uganda has to offer. We want to impact the economy. We want to create jobs through the festival. We want to support the local communities. We want to support Ugandan artists. We want to showcase Ugandan culture, and that's what it's all about. We're here to do that, and all roads lead to Itanda Falls this weekend. See you all there. Thanks. Names again? My name is Ali Alibai, CEO, Talent Africa Group and Tag Studios. Thank you. Yeah. The event? The event is, I am booked as an artist. Uganda. Ndi muyimbi we Uganda, ndi muyimbi abaddewo since 19 all long. Bwe baba bagenda okweyanza Katonda okuyita ku myaka 6 egya independence, bwe mbeera part of it, kintu kikulu nnyo. Abayimbi abasinga tebafuna chance na kuyimba, ne mulundi guno baba bagenda okupangisa abayimbi 6, kiba kintu kikulu nnyo. Abayimbi 6 ku stage ey'ennaku 3 kigenda bayamba nnyo okubeera nti balaga kye balinawo. Abayimbi abasinga ennaku zino bagobera nnyo abayimbi abato. Ne waliwo abayimbi abayimbye emyaka 3-4 nga tebafunye chance. Omulundi guno bagenda kufuna chance okusobola okubeera ku stage. Ekyokubiri, tebalonzemu ani asinga businzi, balonze ani ayimba. Balonze bantu abamanyi okuperformingira abantu. Mwalabye nga Maddox Matimba, mwalabye abayimbi bonna, sijja kwogera linnya limu kuba abayimbi 6 bamalayo kiba kiwanvu, naye nga abayimbi bawadde chance. N'abantu balala abatunda ebintu bya crafts, abakola engoye, bagenda kushowcasinga, abatunda emmere banyi bagenda kuleeta ebika by'emmere okulaga Uganda kyena mu myaka 6. Kutunia kintu kino ogambe na kusatu si kintu kyangu bana Uganda ku maintaininga. Do you think kinakola? Kinjagala okugamba teri kitasoboka mu Uganda. Twakabeera ne show 15 mwezi gumu. Nga abantu balaba, mwalaba Winnie Nwagi, mwalaba Juliana, mwalaba B2C, mwalaba Azawi. Nkugamba nti bana Uganda bantu bakyakazi era bamanyi kye baagala. Anti kinjagala okugamba kikino. Continuous days. Bw'obanga obaddeko mu nsi ezikuze mu kukyakala. I'll give you an example. Gye bayita Carnival ye London. Abantu bakyakala ennaku 5, kati ffe tuli ku 3 zokka. Abantu basalo ne bagamba kati gende tunyumirwe. Lwaki bakyakala ennaku ezo ennyingi? Bw'obanga tosobodde kuva ku mulimu olwaleero, wakiri ogenda oluddako. Naye nga omanyi nti emyaka 6 bwe giyitawo olina okuba nga ogicelebrate. Nze banna emyaka 6 nga Uganda yefuze si kintu kyangu nnyo. Okukyogera kyangu emyaka 6. Ne gwe obuuza abantu, weebuuze gwe alaba TV olina emyaka emeka? Emyaka 6 Uganda gyemaze nga eri independent, kintu kikulu nnyo era kyetaaga okucelebratinga. Otunia omukolo guno gulenga Nyege Nyege tubeddeko ebaddemu obukuubagano, ebaddemu obuvuyo bungi nnyo. Weba omuntu ali mu business olaba parliament kyekyali ekifo ekituufu oteeseza ku Nyege Nyege. Because there's a lot of things to discuss. Parliament kino kankyogere very strict and straight. Parliament esooke yeebuuze ku bantu abakwatagana ne industry eno. Ze chairman wa National Cultural Forum, ffe tukwatagana strictly n'abayimbi n'abategeka ebivulu. Ekivulu kino kiyamba Uganda, naye lwakuba nti ababeera mu Parliament balowooza birala. Ababeera mu Parliament bandibadde beebuuza ku ba stakeholders, bani abayimbi, bani abapromote, abategeka ebivulu bino. Njagala mbagambe Nyege Nyege kintu ne gye kyava abantu tebaabuuzaayo. Oli omuzungu yawulira mukwano gwe ngamba nti Nyege Nyege kinkutte. Ekinyege nyege ng'ekyomu Luganda ekisookera ddala erinnya ly'ekivulu. Ekyokubiri, ekivulu bekibe kireeta, nze nakayimbira mu Nyege Nyege emirundi 2. Nyege Nyege ereeta abantu abasukka mu mutwalo mu Uganda. Tewali kintu Uganda kyerina kiyinza kuleeta abantu bajja mulundi gumu. Akati abantu abo bajja, abantu b'ejjinja bamala omwaka mulamba nga tebakoze. Ne abantu Nyege Nyege lwetuuka buli alina hoteeri bagibuukinze. Tosobola kubukinga kati hoteeri jjinja essaawa eno. Ekyokubiri, abantu abaweebwa emirimu abalina enkoko zaabwe bazitunda, abacapati bazitunda, abantu bafuna emirimu, ababodaboda, abazungu batambula ku zibodaboda mu jjinja yonna nga bagenda ku show gyegenda okubeera. Kakati nze kinategeddeko balina tiketi 6 ze baaguze. Tiketi 6 ng'ogitunda ku 25,000 ziba ssente mmeka?
olwakubanga bannayuganda ffe tetulowooza nnyo balemeddwa okulowooza ku bintu ebiruma abantu ebbeeyi y'ebintu eri waggulu ate baagala kujjawo kireeta akasente k'omwavu kuba omwavu ono atunda capati bw'asobola okutunda capati 2,000 teetaaga kumuwa ssente aba amaze okutunda capati ze n'afuna ssente ze. So ebivvulu bino birina omugaso era njagala kino nkikuutira minisita wa ethics. Ministry ya tourism njagala gyewaza kubanga bwe twatula ne ministry ya tourism yategeera ensonga yaffe. Twabagamba nti abantu okumanya Uganda bagimanyidde ku video z'abayimba music, tebagimanyidde mu bintu birala. Uganda tena kyetunda, kakati kyetunda nti bwe babeerawo concert bwetyo oba festival bwetyo abantu bajja. Abantu bwe bajja bategeera Uganda nti nsi nnungi, ensi nnungi naye efuuka mbi olw'abantu abamu abalina endowooza eterowooleza ggwanga bulungi kubanga nti bw'ogobawo festival bweti mulimu abayimbi abaweereddwa emirimu 60 troops. Abantu bano abakuba engoma eŋŋanda, abakuba engoma ensoga babawadde emirimu, abazinyi babawadde emirimu. Kakati bw'obanga obadde badijja emirimu n'ogattako ne badijja abazungu, abadijja abazungu bwe bajja dijja we Uganda ayigirako. Dijja we Uganda ayinza okuba tafunanga na visa genda mu Europe naye alabye CNN ejja wano times bajja wano. Kyenjagala obagamba nti Uganda erina kyefiirwa singa tujjako ebintu bino. Bagamba nti atanayitaayita yatenda nyina okukola ki okufumba. Naye bw'ototambula kulaba festival eziri mu nsi n'otandika okujerega ky'osanze ekikoleddwa abantu abatali ggwe, twandibadde tugamba bugambi bw'abanga waliwo ekikyamu ekikolebwa katutereeze, bw'abanga waliwo kyetulowooza katubuulirize. Naye tebalina gwe babuulirizaako kuba bandibadde bakwata bapromota ab'ebivulu ne bagana n'ekivulu ekyo kiba kitya. Bandibadde babuuza ku bantu b'ejjinja nga tonnayogera kintu kyonna genda ejjinja obuuze abantu kino ekivulu kibakolera ki. Wakati abalina hoteeri abayongeddeko ruumu abazitegese mwadde mubakoze eki. Abalina enkoko zaabwe ze baalunda nga bakimanyi nti Nyege Nyege wejja ajja kutunda enkoko ze 50,000 yandibadde akoze eki. Kwegamba waliwo ebintu ebisumbwa Uganda. Enguudo bwe ziba nga zirina problemu zitwandikayanyeeko. Bwe banga abantu balina ssente byetwandikayanyeko bino eby'ebivulu babibuuza babitegeera. Njagala kukikugamba kino bwe banga balanga abantu okugenda okulama genda mugongo mukulu enanga mpulira nnyo ng'agamba ababbi temujja. Kitegeeza nti Namugongo tewabeerayo babbi bubbi. Bwabeerawo function yonna nze nkola show bwe ngenda okuyimba show kitegeeza waliwo abaseegu waliwo n'abatali baseegu. Tojja kigaana mu bantu naye abantu bagambe bugambi bannaye bwe mujja wano kyetugendako waliwo abaana abato abatana kulaba bino bimwagala kukola. Kakati kyenjagala okugamba nti olwaleero bwe tugenda mu church waliwo ababbi waliwo abalokole waliwo abaki naye bonna bajja muki mu church. Saagala gamba nnyo nti obuseegu tebubaayo baki. Njagala kugamba bwe nti ewabeera show wabeerawo okunywa, wabeerawo okunyumirwa, wabeerawo okuzina amazina, wabeerawo okusanyuka. Kakati waliwo n'abatamiira bitwandibadde tugana tuteekawo regulations. So si kugaana bugaanyi, tokeera ku makya n'ogaana bugaanyi kintu kya muntu. Wandibadde n'osooka n'omanya genda ku bayimbi abafunyemu. Abayimbi babasasudde ssente okuyimba n'abazina amazina babasasudde. Kakati imagine nze nabaddeko Itanda Falls natuuseeyo bakoze obusiisire 3,000 babukoze mu mbaawo. Obusisire 3,000 bakoze mu mbaawo olwo singa mwaganye show ani yanisasudde lose eyo. Bakoze enguudo ezigendayo Itanda Falls kiringa kibuga kati. Tubadde tetugenda nze mbadde sigendangayo mbadde ngenda mu bino ebirala naye kakati kyenjagala okugamba nti bannayuganda tubeere nga tunako kye twagala okukulaakulanya ensi yaffe. Ensi endala zo zigamba ka tukole ekintu kyaffe tumanye what's the problem. Tino bano ba promoters ba headlining abayimbi abali international ngate waliwo campaign etambula nti abayimbi be Uganda n'abayuganda bakoye kulaba abantu abayimbi be ebyo nga bajja wano industry ya Uganda twaki bagenda kati kyenjagadde okulaga ekivulunga kino ekya Afropaloza Afropaloza mulimu abayimbi ba Uganda 6 n'abayimbi avudde Bulaaya 2. Kakati gwe okola okubala divide by ofunamu ki. Kinjagala okugamba nti abayimbi abavudde Bulaaya tetujja bagana bonna. Kiringa mukera ku machano ganti radio tekubayo limba lwa Michael Jackson. Twagala nabo bakimanye ba promoter temujja kiyitiriza okuleeta abayimbi abavudde Bulaaya. Naye ate mugattemu abayimbi abawano. Tubogenda kola shejjinja. Teekamu abayimbi b'ejjinja 5. Abejjinja nabo babiri nga banyumirako ku muntu waabwe balaba omuntu waabwe. So olaba Afropaloza kyekoze abayimbi 6 bannayuganda
abayimbi babiri bavudde Bulaaya ekyo kibalo si kibi yes balina kye bagatta kubanga ab'e Bulaaya bagattako kinene nnyo bw'obanga tonnamanya performance ya muzungu nga gwobeera Uganda emyaka gyo gyonna ne microphone nzo gikwata obubi. Experience is the best teacher. Tubeere nga tugamba ntwagala okuyiga buli muntu ateegomba tayinza kufuna kituufu. Ab'ebweru kyembagambye kibi okubayitiriza kyobola nti bwomira panada omungi akutta naye nga ate panada awonya omutwe. Ensonga y'ewuuma si nsonga nzibu okulonda kwe kwagaana era ne babeera nga bataddewo akakiiko akakaba akaseera akagere then bajja bwe tufuna ssente tujja kulonda ekyo tekina abantu abasinga balina ekigambo kye boogera essaawa eno bakiyita enkonomi akati bange ssente za sukaali ziri waggulu n'ez'amafuta akati ate baleeteza okulonda teyeddiza ate era ffe National Culture Forum ne UNCC bebasalawo nti waliwo kye bayita leadership vacuum nga ekintu kyetwala kyokka ne bagamba abantu bonna bavudde mu office then the office be there tuleme kubeera nga bamulekwa. Kati gwe kyeba oyogera ani aleeta akasente omanyi mugenda ne mwogera ebitakwatagana akasente ani akaleeta kavaawa ye abantu bano bebakola ani abasasula Uganda wano waliwo ekintu kye bayita hiyase ate kireetedde Uganda ebizibu bingi ngera bwawulidde Nyege Nyege bagenza ogigoba nga bagigoba tebagula nko tiketi kugenda mu Nyege Nyege tebagenda na mu kiraabu tebabimanyi na bimanya bani badde bagendako ne balaba ekibeerayo kati manye ekiriyo olyo kayane ekyo ekibuuzo kiyinza okunnema okuddamu kubanga obuzizza bangi. Yekimu ku kisaawe ekisinga obunene abantu abasinga bakikuba kuliko abayimbi bebali bebasinze kuli RPL between Profession Kingston naye buli Nyege yakoze history wegaludde mu business wabadde musikirira ekintu kino because most of the times bayimbi bebali bebakikuba ekisaawe omanyi abaganda bagamba buli mbwana olunaku lwayo. Let me tell you about a show oyinza okuba nga gwe muyimbi asinga okuba owakabi mu Uganda enkuba netonya ne batajja oba abanise ne zibabula oba omuntu n'afa naye Nyege ali blessed era ekintu kyatambula bulungi. She's blessed and she's a good singer. Abantu omanye Uganda kasita omanye erinnya ly'omuntu nti oyo ye muyimbi gwe kimanye nti any day anytime ayinza okufuna omukisa.